Iye eddakiika zimaze okukwera 12 ezakayita ku ssaawa ennya ez'okumakya. Ndi musajja wa Kabaka Made in Seriko nze nkubuuzaako leero ennaku z'omuziri 3 omwezi ogwokutaano 2025. Yonna gy'osinzira okuwuliza naye gyensinzira okwebaza, taddeko emizindaalo egy'enjawulo mu bitundu bingi. Omusajja mukulu namusanze ali awo bayita ku Nikan maaso ga Shell kataddeko service nkulamusizza nnyo musajja wa Kabaka bwebali nnyo abali mu butale mwena bataddeko leediyo y'abeene mwebali nnyo abantu batambule n'okumanya. Mbadde ndi wano bwedda ndinze munnange Robert Sempala ye mukama waffe nga tugenda kwogera ku lunaku lw'abamawulire tannatuuka naye ndoza n'atusanga mulinze ne mulinda nanga nti ajja ensolo lwaki mbadde nkyalinze mu Katona gye ye ng'omugenyefu w'enjawulo nga tugenda kwogera ku mawulire atandike atubuulire World Press Freedom Day ki netannatuuka katandike n'omukulu mulala atuuse awala bajja tusanga. Kulamusiza eno gy'osinziira ndi mu mbuga enkulu y'Obwakabaka bwa Buganda gye nsinzira okukutuusaako puroguramu eno eyitibwa Paalamenti yaffe. Tukede mu kiyungobero naffe Rajiv mutani wa Sudiri bafunye accident n'afa ku Otispawo, emmotoka n'ekwata omuliro, abasuubuzi abaana bonna kikyalo nnyo Sudiri omwana we musajja batu abazibe emmotoka z'empaka. Rajiv atuvuddeko era Mungu amusaasire, omwoyo gwe agulamuza ekisa bw'aba alina ensuubizo ekola amulamuza ekisa. Biri ebiri mu ggwanga era tugenda okwogerako. Eggwanga libaddemu ki? Eggwanga libaddemu olunaku lw'abakozi International Labour Day era nga President Museveni yabadde nakapiripiriiti gyeregereza eggwanga nti alina emirimu 48,000 naye ng'abagyagala bali 2,000,000. Kati waliwo awo bw'omanyi okugattagatta obulungi era ntwategeeredde nti Uganda erina abayivu 1,700,000, abalina certificate bali 60,000, abalina diguli mu Uganda bali 50,000, diploma bali 51,000 mu miliyoni 4 mu Uganda. Kwa ebyo bisatu olinacho, olina certificate, olina diploma, olina diguli. Abo be banoonya emirimu be babasoma bali mu ggwanga ffe Uganda. Era olwali nga mbadde nkutegeeza ndibadde mukulu Robert Sempala kyemanya gyetwegattako. Uganda yegasse ku nsi yonna olunaku lw'abamawulire balayita World Press Freedom Day, oyinza oduyita World Press Day, naye era Sempala yadde gyo bitubuulira wano twawuliremu World Press Freedom Day ne World Press Day kyeki naye bw'anaatuuka era bajja okutandikira gwali ekululu gwenga muwuliza wa leediyo y'abeene olunaku lwero lw'amawulire lukuzibwa bannaffe ab'ekitundu ky'ebyobulamu human rights. Kitundu kyaffe ekyebyamawulire twegatte ku nsi yonna okujaguza olunaku luno. Olunaku luno tutunulira obwetwaze independence. Ffe ng'abamawulire tuli independent, tuli oba ebyamawulire bitya populistic media etambudde etya. Eno nzibu tufunye obuzibu twajjiddwa ekitibwa AI kituyingiddemu ebyo bya lunaku lulala. United Nations General Assembly mu 1993 ne bannaffe era bino ebitongole bya nsi z'ebweru ne bannaffe UNESCO Uganda kwesa omugundu tuli bammemba ba UN olya UN kitegeeza United Nations General Assembly lukiiko twatuula bannaffe baatuula Windhoek kino kiri Namibia mu 1993 nti abannamawulire bandibadde n'olunaku lwabwe naye amawulire tutambudde ttono embooka enyooka nga etunyookerako yo tugiraba. Kati ebibadde bya Sempala Robert owa Uganda owa Human Rights Network of Journalists yagitula ekitongole eri waliwo ekitongole kye bayita Human Rights Network kyafulumiza alipoota yaayo nti bannabyakwerinda be basinze okutuugigganya kye bayita suppression. N'omuntu wa bulijjo naye bikwatirako kwa ddembe lyo naawe oli munnamawulire gy'oli bw'okuba essimu olufuuse munnamawulire n'okuwuliza obuwulizi oba oli munnamawulire kati kandi ate by'ebitongole byekwerinda omulimu gubikoze tumalamu amaanyi. Sabbiiti eno yennyini mwe twalabidde e Lubowa ab'amagye baakubye abapoliisi
niba civilian ku Lubowa police station era mtu alabidde CDF andi edrojezi mutwe nze mulina eno basement era n'olunyako lyalugidde ddala bulungi era bw'ata nabule kulya tanafuna kyankya asobola okubeera ekifaananyi kya tata wange saluti ebiri ku mutimbagano si byansereko biri ku mutimbagano naye Lubowa wo bamujiga alumbye poliisi kino kitegeeza kintu bira bingi badde mpisa omwogezi w'amagye naye aga nti komanda balina kundagira tebanaba kundagira mwabirabye abantu bajjidde mu ngoye eza bulijjo batwala abantu ku poliisi e Lubowa naye nga osi bano bateeke mu kkomera n'abakani nga mubakubye nnyo yemwe baani nagana okwenyonyola n'alagira nkosa obuyinza bwe bwamuweebwa police act nandi mbakutte n'abayingize mu kkomera yeerabidde bayingidde n'amasimu gaabwe ne bakubira nti abaayi sajja mukulu atukutte ne bajja emboko n'enyooka kati olaba abamagye bakuba poliisi kati gwe genda mpola postinga buvuma abantu ensindo zogiraba ababaddewo bonna babakubiddewo abadde balingiza obulingiza kiboko n'enyooka amagye gakuba poliisi twabirako ffe kati wengamba Itongo amanyi Itongo batono Itongo yalumba poliisi y'empigi bo DPC namujjako omutwe kati njogera Itongo amanyi batono bamyaka janga bali ku 7th floor ne buuza guli nti Itongo nsere gwayogerako yani bino yali wedda nibyalimu ebintu ebirala sijja bigendamu kale olwaleero tujja kutambulira eyo mpola mpola tutegendeko n'okwetegerako ebibiina akulu akatuuka kangende no yakatuuka sewa amanyago batuuliza mbalamusiza abantu Ssaabasajja Kabaka yonna gye muli ate abewaffe Buddu mbalamusiza ak'enjawulo bannamasaka City banakimanya kabonera ne tubeebaza mwenna gye mukola ate ne tubasaasira abafunye ebizibu eby'enjawulo mu site yaffe sebo mukulu media emirimu giwadde kitambula bulungi mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka giwadde kitambula my constituency njira bagita bati eyo kimanya kabonera the constituency kimanya manya ina amanya abiri lindako kimanya kabonera kimanya kabonera zaffe za amanya abiri ya Honorable Mpuuga ate yampuga bagita bati Nyendo Mukungwe Nyendo kibuga ate Mukungwe Mukungwe nayo lyali gombolola ne ligatibwa ku Masaka City ate kabonera nayo lyali gombolola ngabe ngenti emirimu gitambula mu kibuga kyaffe kimanya nakyo kyalo kimanya kibuga kyennyini kimanya kibuga kyennyini wansi wa Masaka Seekaawo wali kimanya bagwa ofubu omanyi nazanyanga y'emizannyo kimanya yennyini oyo eri wansi Falkland wansi awo ate kabonero yellow knife ndaba nali kigambo yellow knife awola ba yellow knife nanonyeza akamba aka yellow kambuzi yellow knife yali organization batu yamba ne balekanga batumye ekifo ekyo kabonero ekyo kyalo bakibuga kibuga jajja mu kibuga naye nga tukyakola omulimu naye nga kibuga City ova n'oyingira kyotera gavumenti ya Museveni mufunyemu amagombo nayo gafuula constituency mufunyemu baali batulese eddoboozi lyava wano lya Ssaabasajja Kabaka yakyokola baffe tetwerabira kubanga mubaali bawa n'ebibuga tetwalimu kati eddoboozi ne liva wano era mu Masaka ffe toyogereyo ekintu kirala kubanga tumanyi bulungi nnyo ffe wakiso tebaatuwa nga tulina abantu abakola ekibuga mulina buli kintu naga nti bwanikaye munafu musajja watwalwanyi ate babalagidde ddala nti muli banafu
mukusaba kwammwe ne bagenda ne bawa Tololo City awo nyine kutambulira Etsebo naye abafunye ebizibu okufiirwa kungi ne mukulu Shudiru naye tumusaaside mwana we ate mu accident kiba kintu kizibu Mukama Katonda amusaasire naye badde mbategeeza enguudo ze twatandika Roads Committee yaffe abe Kiziba tugenda kakasa nti enguudo zaffe ezo ziggwa abe Ruteete oluguudo olwo lugende kabukola nayo tukakase nti lukolebwa luggwa abe Senya luguudo lwakoleddwa manyi nti muli basanyufu n'enguudo zaffe zonna tuli mu kukola ku saidi ya Nyendo Mukungwe kakati tubasaba busaba bugumiikiriza nenga tutambuza nga bwe twayogera n'amataala getwagamba gajja mutekwa kubanga mwalabye dda nti ebinnya mugagenda okuteekebwa nabyo byasimiddwa dda abeeno mu bikubo wakati mu kibuga tuli mu kuteeka mu pavers sebo ekibuga kya Ssaabasajja Kabaka ekimukoze makula mere kyawukanye ku bibuga ebirala ife tulina pavers ekibuga ky'empologoma abantu basobola okukola obulungi katugezaako okugatta ab'ekijja bwemi ku ssomero twabanoonyeza akasente banga nti mwali mufunyemu obuzibu mu procurement naye ndowooza ekyo kyatambula ate sebo mukulu Medi esebo twanoonyayo akasente okuva mu gavumenti eno tukasaba twagala okulaba nga akibuwa bagiwadde bilioni za sente 1,500 hoima bali mu 1,000 naffe tugaa nti Masaka wakiri mutuwe akatonotono bakkiriza ne batuwaayo 18 n'ekitundu kakati omulimu gwolaba wali mu kisaawe ky'e Masaka recreation gutambula naye tusuubira nti gavumenti nga bwekoze bali abalala obulungi kyetutawakanya naffe wano batwongereko sente ekisaawe ekyo kiggwe tulimu ebyo n'ebintu ebirala oyo Bedi Bwanika abadde omubaka wa Kabonera Kimanya abadde ekibiina kyagobye ate ekibiina kyagobye si byange bibino kiri ekigambo gamba nti bagobye mu Nuupu naye abadde omubaka ekyo abanfula omubaka bali Kimanya Kabonera byanjawulo Abedi Bwanika gwe bagobye mu kibiina kya Nuupu so si gwe bagobye bali abangoba mukozi bino mwizo okungoba mukozi bali Kimanya Kabonera tebatuula kavule bino byenawulidde byamuwanga bakugobye ate constituency nkalu newunyiza muwanga nenzalawo nenvuga nempitirako emutambala ndabo bakyaliyo kuganda ndenyamusinkana saidi zeri obutambala naye saabiyingiddemu nnyo olwokuba nti abampaakalu bali Kimanya Kabonera kakati ebyamuwanga ne ttiimu ye ffe Masaka tebyatutawanyiza nnyo temwatiddemu era tebiriyo ku street Masaka kitundu kirala mumubeere eno nga mwogere bintu Masaka tebali ku ebyo Masaka bo babeera ku kintu kimu omulimu gwe bakutuma okukola ogukola kati bali ku birala bo bwe bakutuma bakuwa omulimu nakusaasidde nnyo tugenda mu kalulu ogenda kujja otya ng'oyambadde kala ki Yesu yabaga nti mwesaasire ne muwanga kakati najjukidde olunyiri lwa Yesu olwo yagambye atya nga nti nyanga muwanga weesaasire nikati nojja otya tuli mukola ey'ebibiina ogenda kujja otya mutaayi wange omwezi guno nga guggwako ngenda kuyita mukulu Medi nyanjule nzija ntya 226 ogenda kumpita Masaka otegeza abalonzi naawe nga mwoli babi yegambye mwesaasire kusaasidde nange amaanyi muwanga gwesaasidde naye nabadde mbawuliriza saabaddewo nadde mbagoberera nabulidde abantu bamukozeeko ekimala era zengambye bugambe for general purpose byendabye wano yalangiridde constituency nyingi zitalimu zibagobyemu abanuupu yagaye nti nkalu
hachi kugambye nange andi okuzizira kuye tuli nkalu yagai yatuga mukizo tukiza tuli president tukizo quotinga nate zina quotinga chuka chiya yugid toina bwenga manti kabonera kimanya wakalu na quotinga muwanga akuja akatukamuka enjagala bweramulire ngayogera ensobola okujjukira bwe twali tuzimba kino kye bayita people power deep reunion meeting zaffe zasooka Muwanga yali chairman wa meeting eza deep reunion era bwe tusanga nga oli makere wetusanga nga anayogera byama byange wanta nyalukambo naye lumo tuteseza twagala enkola yaffe okusooka ekigendera kyaffe kyali kya mukulu Kyagulanyi ajenga candidate mu kibiina kya DP Mawunga asigadde president w'ekibiina era nga tugenda kukyusa constitution Muwanga nga tetumutumye natwe tuvudde mu meeting e Kawungezi natwawukanako bugenda okukyanga ali ggulu ageze mulumbe atudde ne Mawu Muwanga manye gadi bw'awulidde nene nga atudde ne Mawu mu meeting mwateesaki tuteeseza mukulu Kyagulanyi nabaleka muzine nva mukulu Kyagulanyi tumuleete nga candidate wa DP ne Mawu yasigale nga president tugenda kukyusa ne constitution Muwanga avuga emmotoka nga tewali amutumye ayolekera ggulu atuula ne Mawu amuyitiramu buli kintu kyonna amugamba nti kino tokikkiriza embeera bezi zonna zowalaba ezajja mu people power DP za Muwanga agamba Mawu bintu bikkiriza tugenda omuntu atukubira essimu ku makya agamba nti muli mu ggulu kofe baani ndi mwaba DPUID ndyafe tulikamba ndi nga ndyabye Muwanga wano Muhammadi kofe Muwanga omulabye eggulu ndye mulegedde wano kakati twetawula tubuuza Muwanga badde anoonya kyeggulu Mawu yagenda okudda e Kampala ng'ayogera lulimi lulala buli kintu olyo kyakyuse yakikyusiza bwe yava eggulu n'ayolekera Magere Muwanga kati oyo ye Muwanga bw'oba oyagala okumanya omuntu owa fitina ow'omutima omuzibu ennyo Muwanga bw'asula mu maaso osiba n'ebisumuluzo bibiri era nadde muwuliriza yagenda kujja kujenereetemu kwemu nadde muwuliriza naye nti ono si ye Muwanga eyamogola ekintu kye twali tuzimba ekyali kigenda okutaasa abantu baffe era ekisembayo kuba gwe oli munnamawulire ate lwe lunaku lwaffe olw'abamawulire wano nga bagenda okugjako Honorable Mpuuga eyasinga okuleeta emberebezi ku kintu kya Mpuuga ekyo kyemulaba era yali Muwanga akeera Magere kukakasa nti Honorable Mpuuga tadda ku bwaloopo ekyewunyisewo yali alowooza nti omulimu ogwo agumaze n'asitula basheke n'asitula embuzi n'azitwala Magere okwebaza omukulu olw'ekifo kye bagenda okumuwa ekyaloopo Kyagulanyi nyina byesikwatagana naye bingi naye kwolobanga nti yabuuza nti Muwanga Kivumbi bino aleese byaki kwolo yabuuza ekibuuzo era Muwanga Kivumbi bwaweta ebintu bya Muwanga Kivumbi Kyagulanyi n'abiteeka ku bbali era ekifo teyakimuwa njagadde obutonotono otegere lwaki tumwogerako nampola era njagala okomaawo tumwogerako nampola kati we namuwulidde wano nga asseeyo ku munywanyi we nze yali njogeddeko naye teyali yogedde Mpuuga Mpuuga munne nakiri tekyamumatiza ekyokumugoba ku bwaloopu era osazeewo olangirire
constituency fegamba bemasaka yatuvumye na buvumi yatulaze nti abemasaka tetutegeera nti constituency mutwateeka bemupi yaziyise enkalu teyakomye ku ekyo n'agenda ne mu maaso n'aga nti Masaka municipality nga nti Muwanga gwe twawebwa chairman bwa Buganda Caucus emyaka 5 tannamanya nti ekibuga kya Ssaabasajja Kabaka kyasungusibwa kakati site nembuuza mu bwongo bwange Muwanga bino yadde abyogera tabimanyi kisoboka ndi Muwanga yadde ava mu tulonga ayogera ebigambo bino tekiri kisoboka. Okay, tuka tukoma ku Muwanga mpuliza yoyo honorable Muwanga yarange constituency ye Nkalu ye kabonera Kimanya ebyo si bya CBS kwa ebyo badde bitambula ku mikutu yona gyebiri omusajja mukulu mbali simulabanga yamudde mu reportingira badde ntuufu lunaku lwa mawulire nti omukulu yagamba constituency za Mwenkalu si bya CBS si bya Nsereko amazine weeks 2 nga akidefending ete kikazi ya sadu musale zakata kusawe nya lunaku lwa mawulire wali freedom day kama office Emperor Robert ne yatuuse sensabuze kutuliza mukama wange kama wange Medi neyanzizza sebo okubeera ku mayengo ga CBS era sebo toyanzizza omukisa guno bagana agitta agiwoomya kirungi nti olunaku luno sebo oluwadde omuggundu gwago ogwandibadde omutuufu neetonda okukeerewamu wano jamu mungi nnyo ffe tuveeyo mu kyalo otemerera sebo okutuuka sebo singa oli okola program kkiriza obagana nawagamba tubiza mu nsonyi ejjamu wadde mungi kairusinga mie omusajja omulabye olaba wayisa amalala ayiza amalala naye nga jjamu olumu atukwata nova ku mmotoka n'okwata piki era nzidde ku okada nnyo misinde sobola otuuka embuga bagamba ogw'embuga gutaatatuuse sebo neyanziza nze Sempa Robert enkola ne Human Rights Network for Journalists Uganda era nga kino kitakabanira ddembe lyakweyogerera n'eddembe ly'aba amawulire awo tulagira ddala Sempa atuuse omulamu guno okusooka ogwa press World Press Day wegambye 1993 Windhoek Namibia gye bakola declarations ne bakirangirira ye kati twegatiddwako Mpindi Bumali buza kutuliza salamu Yosef abalungi abatuuliriza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mukuru Medi nga mukuru Sempalo no wayogedde Yosef wallahi ekiri mukubo lero sikirabanga nange sebo nfundikidde ninnyokada mujja mmengo ngimbira tisoboka mujja mbuga naye njagala okubiriza katikira tugamba nti omukozi wekwasa nkuba era katikira wabayogera tewekwasa musana toyinza kulanga yogera nga bamutaddeko ambuleera manvuli wagwa kanyo bwe guti abeererawo akazi omuntu gwa womulimu yinza ate musana gunjo kyenyo siyagaba uba omusajja kiggwe era Medi muweereza kyogo ngambye nti n'agamba nti situuse ku rediyo ya Ssaabasajja kubanga jamu motoka n'empaakinga nenga gw'onoogituusa nze kaninye ka booda alhamdulillah ndi wano njagala nange okutuusa okusaasira kwange eri omukulu Sudiru olw'ekikanga bwekyo kye yafunye omwana we okujjira okufuna accident ate motoka nejja Allah naye ebyo Mungu bwatyo bwagira Mungu akibe ne kiba ali mount ya mukokonyenga ayengedde yabadde mulondole ennaku zaana nga ziweddeyo abafunye ebizibu ebyenjawulo ndakuwalira wamu nammwe n'abafunye amasanyu alhamdulillah tusanyuke tunakuwale nga tumanyi nti Katonda bwatyo wabaagezi tujja kusaba kubeera ku lunaku lwa mawulire niwe noyogera nnyo Bumali nyomba kumuyaga nti musaka kasooka ng'ajja mu parliament ayina kyali ayogedde yakati ni munne boyogera nnyo n'amaanyi parliament wakitoyogera Abedi huyu akubuulire Bumali ono oli yakati tutula ku layini yemu ye tatuula eri mu bayero bandi independent tutula ku layini yemu bwe nalabye omubaka oyo ng'ayogera ku Bumali naye ng'ayogera ku Bumali ono Mpindi kugane bobo yagala kunafuya muntu Bumali ndi tayogera mu parliament kasookeddanga jja tayogera mu parliament ate ng'oyo naye nga bwe nkootinze Muwanga naye mukootinga oyo
yadde Nambooze nzikakamweyo kuba ebiri ku social media nga birala naliwulidde eddoboozi ng'agamba atya nti Bumaali era bwe yagenda nti Bumaali talina kigambo kye yali ayogedde okugyako okulayira yagenda nti Bumaali yalayira bulayizi neziruka mu bwongo bwange nenga nali mbadde ebiseera bino byonna ndoota nga mpuliriza Bumaali akola submission mu ba MP mutuula naye bootasobola kuyisa mu maaso ne bwobeera tokkiriziganya naye yewonalebo Bumaali Bumaali kikigana okwogera si bubi Parliament erina ababaka 529 naye bw'ogenda otunulira opinion polls ezikolebwa buli mwaka tewaliyo opinion poll Nambooze gye yali ansinze kwogera mu kisanja kino kubanga weeziri ate sisukkangako kifo kya 220 ginakabeera ewala ndi mu 2019 kakati era abantu omanyi omulembe guno ogwa social media abantu oyogera ate ne bakuleetera bwino kati akantu ako yayogera bataddemu obutambi bwange nga njogera mu Parliament kugamba n'aswalira ddala naye kyenjagala okugamba Medi Nambooze alinga omukyala waliwo ku kyalo kyaffe okwo waalingawo omukyala nga mbiddabo mu biseera bwe ebyobuvubuka yalina akabina kanene nnyo bw'ati ng'agenda akabigula ku kyalo kyonna n'agenda mu mabaala nga n'ababbaala bamuwa okutuula ku bbaala yaabwe abigula akabina abantu bamukubira enduulu buli omu ayasaamirira ng'atambula naye ekiseera bwe kyagenda kikula ng'emyaka gigenda gimuggwako n'agenda n'asereba kati ne waabigula akabina ne waagenda ku bbaala gye yatuulanga bamugoba bugobi nti owaye tuviire wano ojja kugirawo bakasitoma abaffe kati abigula mugongo mukalu tekuli kantu konna takyalina gwasikiriza emukono wamuwuliranga nti Nambooze kati boogera ku Bakayondo boogera ku Baanifa boogera ku Abdala Kiwanuka tekyali amwogera nakulwa amawulire so sekuwa malinga gatambula gali ku mitimbagano siga CBS siga Medi Nsereko buli omu muyine nze ndi mukadde mu muyine simu zaziseereza byonna mbiraba banakyongerako Bumaali Medi mbadde njagala kumaliriza nti emukono eyo kati waliwo abantu Bakayondo baani kati owakabina tekyali amumanyi ate olutalo bwe lulwawo nnyo nga lugenda mu maaso luweebuula abazira kati Nambooze y'omu ku muzira aweebuukidde mu lutalo era kyovola yatandika nabyo byokulwanyisa enguzi takyabiriko mulundi gumu jjukira yali ayagala okuba Abedi oyo ng'amugambye nti gombaze emyezi 8 oli mu ddwaliro buli lunaku bakusasula $720 miliyoni 2.8 ne bbaawo bamuwe miliyoni 2 mbujjanjaba gwalera beyo omuntu ajjanjaba omukyala we ng'ate Parliament emusasula era kati Parliament yeegendereza nnyo Nambooze Speaker yatuuka noga nti bannayo omuntu oyo n'omukonako bw'otyo omutakula ng'agamba nti ndi bubi nnyo omugongo gunnuma muntwala ebweru kati ne mu Parliament bataddewo akatebe ne bakateekako Betty Nambooze akatebe ako baga nti mumusemberera kubanga sente za Parliament eziyingidde Medi bukya Parliament etandika teri muntu Parliament gwe yali ayononeddeko sente nga Betty Nambooze edo kikazirana mu ttaani zaakayita ku ssaawa 5 Robert Sempala olunaku lwa mawulire tukuyise omugenyi w'enjawulo ekisooka abawuliza bigambo luzungu ndunanaagiramu bagita World Press Freedom Day oba World Press Day World Press Freedom Day kyeki kiri ekyewindiwo ku kyoyogedde Namibia sebo olunaku olwo nga bw'olwogedde kirungi nti Medi oli munnamawulire tugenda mu maaso tukire ebintu byennyini kuba bannamawulire abamu bakuyita batya atagala ganga ebisonga tazirambise bulungi sizitegedde ate noddayo zisomeko naye kirungi nti ensonga eno yennyini naawe kuli mu kifuba wennyini awo sebo olunaku luno mu nsi yonna kati twogera ku ddembe ly'abamawulire era mu Amerika waliyo n'abagamba nti pulezidenti waayo anaakwatala eddembe ly'abamawulire kuba luli mu kisanja kiri ekyasooka yagendanga bakuyita kuwanyisiganya n'abamawulire abamanyiddwa mu nsi yonna bawana ekitiibwa ng'abasenge namugaa tuula wansi gwe tobuuza gwe kola booti namugaa nti funayo
bobo gendo kwogera ng'omukulu wawo amanaging press conference agamba media yogera bwe kati gwe notinga wano noddamu oluvannyuma kati nga no balina ebirowoozo bakubaganya ku ngeri amawulire bwe ganaatambula mu kisanja kino ekyabukulembeze bwa Trump ninaffe wano tulina akabimbi kaffe akokulaba bwe tutambula mu nsonga z'abamawulire kati ffe ogwaffe gumu ku mirimu gye tukola kwe kuwandiika buli kalonda akwatagana ku ddembe ly'abamawulire buli lunaku oba lwa Saturday oba lwa Sunday bulundaku oba misano oba kiro tulina ekitongole ekyetengeredde ku Human Rights Network for Justice Uganda ekirondoola ekigenda buli mu kitundu okwekebejja buli nsonga yogeddwa ku bamawulire mulimu nabaga tetusasula tuluddewo biki ebyo bankubye bantiisatiisizza bangambye eti program togikola bajjeeko emizinda ebyo byonna tubiteeka mu reporter era medi twafulumiza reporter eyitibwa nti ekigere kimu mu maaso ebigere bibiri okudda emabega nti akaseereza amawulire mwe gatambulira kiri one foot forward, 2 backwards, a slippery landscape for the media. Era ngekyo kisimbuliziddwa mu report ennene ey'emiko 78 eraga ebikolobero 11 ebikoleddwa ku bamawulire mu mwaka ogwa 2024. Wawa badde baga nti nga temutaddemu bintu bingi ebyajjati kawempe ebyate bijja mu report eno ey'omwaka guno 2025 katogera 2024 mutabadde byakulonda mutabadde nnyo busasamalo mutabadde nnyo mbeera ya katubagiro ngazina n'ow'enkufu n'olw'ensonga eyo ebyo nda twagadde abantu bategere nti omwaka gubadde mukakka mu kutwaliza wamu era twali tusuubira mu ntandikwa nti ebikobo bijja kuba bitono nga 20, 35 kwa tubadde nnyo mu kuzimba mu kusomesa ne mu kwetegereza amateeka nga wano tugezaako okusimbuliza tukube torch 2026 eno gye tulimu bwe tuwetere koona wali tugende mu January we tulondera tunaaba tukola tutya emirimu mu ngeri eyo ebikolwa bye twogeddeko byabadde bingi era abantu ndoza babitegeddeko banawulidde bannange wano wedda bamenyeramu abawuliriza radio ya Ssaabasajja so nyinza obutagendayo nnyo ebuziba naye nga ebikolwa 10 binjiko wadenga bikendeddeko okuva ku bya 2023 ebya 2022 ate bikendeddeko okuva ku 9 byongedde okuva ku 9 ebyaliwo mu 10 mu 2021 2024 kati tutunira fa amawulire gano tugawo emyaka 5 ekibangirize ekyo tutuyita trends and patterns ne tukola analysis oba okusengejja ntugaka tugenda maaso tusimbudde oba tuliawo wamu oba tudda mabega nebo ogenda ogattagatta abasinga okuleeta ebikolwa by'okuba namawulire nga bakuuma ddembe kitegeeza nti awo tubidde nga bonolaba ente bwetubira mu ttusi eyinza ogezaako nolaba esika y'amagulu egezaako esimbe wali ng'eyongera kutubira kuba abakuuma ddembe bano abapoliisi tufunayo abapya abajjaati nawudde omwana wabayita omugulu omupya mu ddiiro ly'abazinyi abajjaati jati abo kizibu banyonyola ennyo naffe tetubamanyi nnyo naye ffe twekebejja ebikolobero ne tumanya gye kivudde kibaddewa lunaku ki kwani ani atebezebwa kikola era ne tuteeka tulina kye tuyita database okuva ku January nga lumu mwe tuteeka paka ku December waggwerako era bwe tutuukaawo ne tufuna abakugu ne tutula ne tukola analysis tugala data ono ategeeza ki ebikobo bitambudde bitani tusengeka abakyala bameka abalumbiddwa bamawulire aba TV bameka aba radio bameka mu bitundu ki kwano mu Buganda Central Region Buganda kyalaze nti bwe basinga n'okulumbibwa ebikobo 52 ku ebyo ne bitogerako 10 mu 10 kati reporter bw'ogimenya amenya nolabanga mulimu polisi mulimu military police mulimu jati mulimu abantu ba bulijjo mulimu abakulembeze ku abasikiikira president mulimu ba bodyguard bakanyama baba nene abenkanamu sibana aba police n'amagye katate bano bamusirike baba nene ngabo ganti omunene abera n'omuntu wa mukuma abonabona babaddemu omo nenge biko bitwasinza okufuna yogana abamawulire okutuuka wali amawulire ekyo musango munene nnyo mu mawulire kuba amawulire tugatwalanga ekkolero oba n'ebintu by'oteekamu bye tuyita raw materials kati mu mawulire industry ya mawulire tuteekamu information kati oli bwakukugira otuuka awali information aba akumye omukisa gofuna raw material joteka mu industry segeza industry yo ebegenda kugwa nga tena byefulumye kyokubiri twalabye nga okuba aba mawulire kituyita assault
kyabadde mu kifo kya kubiri kikyadde na 52 eyo assault yabadde na bitundu n'emisango 25 ate okonoona ebyuma ebikozesebwa abannamawulire byabaddemu emirundi 11 abamawulire bakwata embadiya oba bakwata arrest embadiya yabali bayaye naye kati arrest okukwata mmedi ne bajja ne bakukaba yabadde abamawulire musango ebyoluyeyo bigira okaba kyeki andi ngudi bwa mawulire nkola research okaba simanye embadiya nkola research embadiya sigimanyi nabwe babyogera bavubuka ne mbabuuza kitegeeza ki eno bitegeera ene mbitegera eyo embadiya ne Martin Oscar kintu jabe naye abimanyi kuba ebyo kituwanga era naye kati wagulu kugombola kugombole mbalabaawo ukasawa mbayitakawo mbayitakawo tujja kuyita kubemu omupiira ninayo omunyago tobalabula kakati netulaba abamawulire abatwalibwa mu kooti katono nnyo awuliza ayagala kumanya World Press Freedom Day kyeki lwaki tulukuza olunaku lw'eddembe ly'abamawulire mu nsi yonna ke kabonero nga bwogenda Namibia Windhoek bwe basalawo ne bagaa nti tulina okulaga obukulu bw'amawulire tulina okusikiriza ensi yonna yeefumintirize ku bantu bano abakola omulimu gw'amawulire n'omulimu gwennyini ogw'amawulire abakola omulimu we bannamawulire era n'okwongera oguteeka ku mwanjo mu nsi yonna olunaku kwe kuweebwayo nga ku lunaku luno Medi ensi yakitwala nti tujja kuba tukubaganya birowoozo okulaba bwe tuyinza okutaatira bannamawulire osobola okukola omulimu gwabwe ekyokubiri okulaba biki ebibasoomooza nange ki tetuyinza okubivuunuka era n'okulaba omulimu gw'amawulire guyinza kukola mirimu ki emirala okutambuza nga bwogera emmotoka etambuza abantu guyinza tambuza gutya emirimu egy'enjawulo gutali gwa amawulire okuwandiika kwa bonna amawulire tafuna mulimu gwakola bwenkola amawulire nyinza n'obutagalaba ku TV nga nze nakoze story abagira abalala nyinza okuwandika story yange nesigisoma mu lupapula lw'amawulire nga nze nagiwandiise ne byline yange nyinza okuba nga nkola ebintu binjawulo nga sibiganyulwamu okujjako omusala gwange guli kati ne abaganyulwa mu mawulire ago tuba tutyanga ababakolera omulimu ogwo bafuna engeri bababoogerako mu nsi yonna nabo okuba abali kitundu ku mulimu gw'amawulire wadde tebagukola naye nga bo ba end users abakozesa ebiva mu mawulire bafuna obudde okwogera ku mawulire y'ensonga eyo nti olunaku luno lwa nsi yonna World Press Freedom Day wano mu Uganda tulina ebikujuko bitukoze bingi ddala Medi wiiki namba wali twasinkanya abakugu mu by'eddembe ly'obuntu mu nsi yonna nga kuliko World Bank kuliko IMF kuliko European Union n'ensi endala zonna nga tugenda mu lunaku luno ensonga ki ezivaayo ez'enjawulo nga mu kino ekiruubirirwa bamanye ensonga ki bayinza okwogerako bo tebali mawulire wakati naye ffe abagalimu biki bye tulina ekyokubiri tukubaganyiza ebirowoozo nabye mu Parliament nga okubaganya ebirowoozo kwa maanyi nnyo ku nsonga zino leero tulinayo okukumba era kubaddeyo ku makya enkya tulinayo emizannyo emipiira nga tugezaako wonna okutabagana n'abantu abo betuweereza okwaleetera emirimu gyaffe kati bwe tumala ekyo kyonna nga ku mmeeza tukitwala nti tujja kuba tutaddeko kanzige katonosebo SFM eddakiika zino ziri 3 zokka ezibulayo okwera essaawa 5 tuli mwami Robert Sempala ono wa Human Rights Network on journalist ye mukama waffe mawulire fa mukiririzaamu era nga tumwadde obudde mwenyefu wanjawulo twogere ku World Press Freedom Day mulimu ebintu bisatu World Press ne Freedom bisatu kakati tulina abantu baffe tuwangala nabo ate batwefuukira ye police tuwangala nayo ni ate kati bangani mwadde n'omukunga nalwadde ku 4 Point Hotel okulina Sheraton yawo umedi wala tegedde otya ebibeereeyo oluvannyuma ona wali emabega wa general wasola ofisi yawo mumwe abadde awo nga prote yawo ensi abantu tuwangala nabo tulwaki batwefuulira ekyokubiri mwenga abatukulira mukoze mutya kuba naffe asusulwa ssente entono
oganula balenda laba bimasaka bakana fili watu wasenera lidi abe mubende abejindi koze kaninde sempala saakulaba bana fantu bayambi tutya abafuna itajja mu bakola nebikozesebwa so Medi nteyanziza nnyo ebyo bisatu ngende wa bedi ne uliza botegedde wali ku 4 points bashira tona uteri nsingo kubo empya ondabanga wa bulijjo era ebungereza medio yandagiriye entambula boat ovamo linye train yao oviremu ku Piccadilly Lane aho onovamo kwate bus number bweto jja kutuuka wa medio agana kumanya wano 4 point by shera nida anje ngamba wabaddewo walingo ga gundi wuli face ye sajirabye che ngamba siganta mayinchi fo media nzio ndaji kuba budinda nzina miso made intelligence bajita miso ekolaji security service empa mauli nkesi olaba ka iringe vuvumira kusenga kamizo katuze ebintu bisatu ebituluma omusala ogutuwebwa ebikozesebwa n'abapolisi munywanyi gyaffe n'abantu bakola nga tebalina contract wala ni mugobi anywene mukyala sajja oyo ne bakugoba mutu yambi muteno kulwa mauli bamwe ekigambo ekirala kyenjagala ennyo abeti muze tuwayo kifo kya waka wa parliament abamawulire ensindira baba bibayo asisa bedi asise ono bumali abaliko obulimbe bamulonda naffe tujje abamuli tugirira abamuli mu parliament kwa mutasiga eryokuna ebyokwenya ebyo Sempala Robert Medi ekisokedde kya abapoliisi kyannaku enti buli tufumya reporter baba ku mwanjo ogwokuba nga ebikolwa ebisinga bye babikoze mu poliisi omwo mulimu abantu abalungi ennyo ddala era bwetunga bwe twabadde waliwo woyogeddeko twadde tukubaganya ebirowoozo ebirungi ng'osuubira n'osuubira nti kati okugalula omuggo okulemesa abamawulire otuuka we balina okukolera n'okubagulako emisangosango ebyo tebigenda kubaayo kuba twali twogera olulimi nga lufaanagana era nga bwe twogera batuwagira naffe tubawagira bali mu byambalo enjota zaabwe zonna ne bajjawo ne bagaaka kino kiwedde era naffe tuvaayo nga tulina essuubi kuba abamawulire balwanizi baddembe ly'abuntu betuyita ba human rights defenders emu ku nteekateeka ennungamu ez'omulwanyizi w'eddembe ly'obuntu okozesa mirembe n'ekyokubiri mirembe n'ekyokusatu wotuukira ku gamba nti weekaajange oba weeri omuguju oba oli ku mutendera gwakutaana eyo ng'olemeddwa mirundi ng'ena kati ife kitusobola okusuubira mu bapoliisi ekisookera ddala kwe kulanga babonereza abo bebagaa nti sife tubatumye ng'ekitongole naye bakoze ng'abantu nga twagaba babonereze mu ngeri erabikako era batubulire nti tubonereza Medi olw'okukola ekikolwa bwekityo naye bw'obonereza ne tutamanya kitegeeza tulina kyokola ekyokubiri kwe kutegeera enkola y'abamawulire nti bayina obuvunaanyizibwa n'emirimu egyawukana ku egyo egy'aba security era tubasuubira kukola nga bakolera ku biragiro nga ebya security ekyo twetaba kitegeere bulungi kuba mu security Medi omanyi nti mukama bwakulagira okola bukozi tobuuza lwaki nkola bagabuuka olalira mu bbanga tomubuuza obuuza sebo ndalire nga nkomawa tobuuza lwaki mbuuka kati fene abamawulire balina ebibuuzo ebabuuza ebitaano ne eri wa Medi yagasoma bulungi obimanyi bulungi 5 W's and H ne H where who when how why kati eno bobuuza bakuyita mujemu era nga batune kulamula ati yagaze ebintu bwe bityo ekyo twetaba bakitegere nti enkola zina okwawukana ekyokusatu kwe kutegeera nti tuli wansi w'enkola y'ebibiina by'obufuzi ebingi era mu nkola eyo owamawulire asobola okugasaka ku ludda oluli mu gavumenti ne ku ludda oluvuganya nga bwe tutambula mu ngeri y'ebyobufuzi kati bo oluusi bakirabanga gwe agenza okusaka ku ludda oluvuganya akoze omusango gwe bavunaana abali ku ludda oluvuganya era bakusalira omusango gwe gumu n'ekyokuna kyenjagala tutegeere mu Adam Bedi kwe kugamba nti amateeka ga Uganda galaga oba gategeeza omuntu gamutwala ntanazza musango paka nga asingiziddwa omusango kooti eri mu mateeka
era nga afunye n'olukusa n'omukisa okwewozaako omulamuzi atalina kyekulya n'asalawo si kutuma mu poliisi nti bw'osanga sempaano ng'anaganirawo mukube ebbatuuni mumenye okugulu muteeke mu drone mutokyalinge obwenkanya bube ng'obukoleddawo tubeewo nga ffenna tuli basanyufu ekyo tekikkirizibwa kikyamu ku poliisi ngimaze naye nga siragiviirako ddala twetaaga tutuule ne poliisi mwami Abbas byakagaba simanyi eddirwa afuna budde lutwalitudde kuba twetaaga twogere ku bintu bino oluusi tuteebeze ntugoba ye tabimanyi kuba oluusi baga sife tubatumye okakati ani abatumye ekirala wawo kye bayita bannasecurity leero bannasecurity nga mwami enanga bwe yogeranga kwe kukolera awamu okugumalawo ekintu ekiyinza oviiramu akasambattuka abantu mu security muno poliisi bweba yeeyita banna baayo bajaati ba UPDF ba military police kati ddiro obakugira obagamba nti bano bamawulire tobakwatako tobakuba kuba bw'oyita ne babakuba nga gooyise bakuyambeko ku mirimu gy'obwa security kitegeeza nti gwe oba wadde ebiragiro ebikyamu kyetaaga nakyo okugonjoolwa oyogedde ku nsonga nyingi naye endala emu abakozi abafuna ensako entono abamawulire be bamu ku bakugu abakola omulimu ogw'ekikugu abaagasoma era nze we nasomera nga ogende makeere okusoma koose ey'amaanyi ng'osoma medicine oba mass communication ebisinga entry points eziri waggulu ennyo nga kitegeeza nti omulimu gwa kitiibwa naye ennaku zengeri gye baguyisaamu olugaayo oyinza n'okulowooza nti si gwa abakugu ngate abamawulire bakugu bayivu balina zi masters balina zi PhDs abaana bamayi basomye n'amateeka so ekyokubanga omusala gwabwe mutono nsitwala nti kagenderere kubanga media industry eyina regulators ba regulator be bawa olukusa emikutu gino okukola koyina n'okuteeka obukwakkulizo nti okuzza obujja license yo gwe ng'omukozesa olina okuba ng'otuukiriza bino wammanga n'otambula kagege n'obirondola n'olaba nga bituukiriziddwa singa midi lwankozesa nampisa ng'ekyokuttale nampisa ng'omuddu sebo toyanzike Bedi Bwanika semateeka waliwo kye Information Act ya 2005 ewa right to access public information to all individuals eteeka act imanya okuwa tuli lunaku lwa mawulire mukama waffe ayogedde ekisooka bannamawulire tubayozayoza olw'olunaku luno kubanga ensi yonna eri ku mmwe olunaku luno lunaku lwammwe ate ewaffe Masaka bannamawulire ba Greater Masaka bali mu kizimbe kiri ekya Kabaka ekya Powesa we bakuŋŋaanidde olwaleero luno era babawuliriza batuwuliriza nga bajaguza era nga boogera ku nsonga zaabwe era ffe twakiikiriddwa Honorable Juliet Kakande okusobola okutuusa eddoboozi lyaffe nabadde muyise naye tuli nabo ate nno ab'e Masaka era twafunamu ekizibu nti bannamawulire baffe ndoza mu misango gino omukulu gy'ayogedde nagwo guyinza okuba mweguli oba giri esatu kakati twafunamu obuzibu nti bannamawulire baffe waliwo we batuusibwako obuvune ate nga aba batuusako obuvune mu luzungu bano bakiyita friendly force friendly fire friendly force naye nali ndowooza nti tujja kufuna omukisa bannamawulire abo batuusibwako obuvune batuule n'aba batuusako obuvune ensonga eyo tufune engeri gyeva mu ddiiro kubanga nkimanyi nti na buli kati abantu abo abamu be bavunaana bali mu makomera emyezi mingi naye nali ndowooza nti abakulira ekibiina baali badde bavaayo ne batuula ne bannamawulire ne bakakasa nti ensonga eno eva mu ddiiro omu ku bo ali mu kkomera gwemmanyi abalala sibamanyi nnyo ne kanjogereko gwemmanyi bamuyita Akireewo Kivumbi yabeera Nansanawa yannewuunyisa lumu Akireewo oyo mu biseera biralinga nga b'ennyemmwanyi
Mba ndi ku simu yange nankuba naga nti nze tomanyi nze akireewo nze security Wachagulanyi oyo munene nageza okunyunya nemga ati akumanyi ndoze linnya mbade silimanyi nnyo naga nesewo nine nnimiro yange Mubende mbadde nsaba banfulireyo ku ndokwaze mmwanyi endokwaze mmwanyi na ezo zinawakireewo nagulangule nemuwa endokwa za acres 2 n'ekitundu nane unyisa navuge mmotoka nazinone Masaka nayolekera Mubende era nitikiza abavuka abafaawo nebaga nti singa mwena mukolango nakireewo gabi ne bya food sodia bibikola naye nakireewo agenze kuteekayo mmwanyi era mmanyi nti ziteko kuba katinga zimulisa kaganda ne unyisa nnyo gana kwatibwa nnyo ennaku okumulengera nga ali mukaguli eyo bamaze emyezi kati ndowooza sebo mbadde nsaba omanye radio eno tukolera ebintu bingi nnyo bye tutaalikoze ate otuleetedde omuntu omutuufu ye president w'abannamawulire president waffe mbadde ndowooza nti afuneyo enkola sebo yayita executive director ayogere n'abakulu bali tulabe nti abantu bafaawo bafuna engeri ensonga ezo gye zigonjoolwa ku mulamu munene wa Babed eggwanga tujaguza olunaku lwaffe amawulire gakwatidde watya mu Uganda w'obeera amawulire mugazise ebigambo bibiri World Press Day biri bisatu the World Press Day Press Freedom Day World Press Freedom Day bina nebikulu byempulyamu kino ekigambo press freedom ne freedom omukulu asize kwogera ku freedom naye nze njagala kwogera ku press mwe mwagisoma naye nze ndi consumer waayo ate ngikozesa press eno gye mwasoma gye mukola yafunamu obuzibu kasita wajja ekintu bakiyita social media nekiwamba omulimu gwammwe kati mwetaaga okutuula wansi mwaba abisoma mulabe omulimu guno mugutaasa mutya kubanga social media agenda nakuba ekifaananyi nakikuba medi nawandiikako ekigambo ekifu ngenda okutuuka waffe ekimwanyi nga bambuuza ebibuuzo medi mulamu so nno luli ng'amawulire gaavanga ku medi wano ku CBS nga ge bayita amawulire amatuufu kakati amawulire galumbibwa kyekigambo kyenjagala okukola ensi yakyukakyuka tokyayinza kizza mabega ensi yakyukakyuka kakati amawulire mu nkyukakyuka y'enseene ya social media gagenda kusurvivinga gatya gagenda kubeerawo gatya kuba kikulu nnyo luli omuntu akwata essimu ye bw'ati n'atandika okukola amawulire naye nga mulina ekigambo kyammwe mwe ab'amawulire kye muyita misinformation n'ekiranoza mukiyita disinformation bigambo byammwe omuntu wa bulijjo ayinza obutabitegeera oli akoze amawulire mu bugenderevu ng'agamanyi mafu n'agateekayo atuukirize ekigendererwa kye kakati tugenda kukola tutya okukakasa nti abantu baffe basigala bafuna amawulire amatuufu nkyengenda okukola kankubire kabyanga wano kangende mulango nkubire kabyanga sebo Bomali nate nagenda byafu byabufuzi birala ebyammwe olunaku lwaffe kikyogamba Medi nga sinagenda ku lunaku mbadde njagala kujjukiza abantu olwaleero famire ya Agishaban Sebagala ekisaasi yatuyise okujja kusabira emyoyo gy'abagenzi egikulemberwa omukulu waffe oyo Sharif Shaban mukadde waffe Sharif Shaban Sebagala ali Haji Nassa Sebagala
ne Haji Abe Bumba sawa 8 Medi n'olaba oluva wano gyensibira be bayise bonna tebeerabira kujja kusabira bagenzi abo tebayinza butakuyita Medi akamale wano mbasindikika message mbabuuze kakati olunaku lw'amawulire okusookera ddala njagalako mulimu press freedom njagala kubayozaayoza bannamawulire omanyi nze Medi bannamawulire bano mbatwalanga ekikulu ennyo mu ggwanga lino kyova olaba tubayita ba fourth estate twagala ku ntebe mu parliament eggwanga entebe muteeke ey'okusaba parliament mulete petition nga muwa ensonga zammwe justification lwaki mwandibaddeyo parliament ejja kukidiscussinga era ejja kubayita kubanga petition wejja bayita ebiwayo ebyenjawulo ba stakeholders ne bongera okunnyonnyola committee wekiba nga waliwo justification tewali nsonga lwaki tebakiikirirwa naye Medi kyembadde ngamba nti eggwanga lyonna okutambula obulungi liteekwa buteekwa okutambula nga litambula wamu ne bannamawulire era muli bantu ba mugaso nnyo mu ggwanga ne ku nkulaakulana y'eggwanga kikulu nnyo ko bamawulire okubanga tutambulira wamu era njagala okwebaza aba Uganda abeegatta ku nsi yonna okujaguza olunaku lw'amawulire ebibasoomooza bingi challenges ebimu omukulu ono abyogeddeko ng'ebyensasula abamawulire be bamu ku bantu ndowooza bakyasinza okusasula obubi abamu tebamanyi na nkya kikiddako abamu bakola naye nga tebalina na contracts ze bakolera ne babeera awo nga bali mu kavuyo akeewuunyisa ne bamugaa agenda osaka amawulire wali ku palamenti eddakiika zino ziri 16 ezakayita ku ssaawa 5 ez'okumakya. Forest Park Resort Buloba. Forest Park Resort Buloba. Tuli ku mayiro 9 ku luguudo lw'Emityana. Tubina bino wammanga. Fe ku Forest Park Resort Buloba. Tulina bino wammanga. Tulina colleges ennungi nnyo ez'omulembe. Swimming pools ez'abato n'abakulu. Ennyanja okunyumirwa bayita ziplining empanvu n'ennyimpi ekyennyanja okyevubira gwenyinga okyevubira wali n'okusiikira n'okiraba kiri fresh. Tulina ebyesubo by'abaana n'abakulu ebifo ebikolemwamu embaga kazibe 3 omulundi gumu. Tulina wagazi nnyo Forest Park Resort Buloba. Maro ziri 9 zokka ku Emityana. Tukola embaga 3 omulundi gumu. Obusaawe osambirwamu emipiira okola edduyiro. Kuvuga emmotoka z'empaka ze bayita buggy. Kuvuga amaato, team building activities n'ebirala bingi. Ekifo bakiyita Forest Park Resort Buloba. Bw'ogenda Buloba ku moto gwa kkono okyamira kipano gye kiraba ekinene bw'ova Kampala bw'ova Mityana ku mukono ogwa ddyo ekipande tojja kiraba walanga bulungi gikolako nti Forest Park Resort Buloba. Okyamewo family ogitwalewo abaana balina bawuge swimming pool weziri mujje ku Forest Park Resort Buloba mukyuse obulamu. Tusanga ku mayiro 9 ku luguudo lw'Emityana. Essimu eri 0773 140 509 wa 0753 00 540 ye Forest Park Resort Buloba. Sande tubayo n'endongo music akoona n'oli ekyennyanja gw'okivuba ogona gw'omuzannyo nno n'okivuba n'okisika wali ng'okirindiridde n'olya ekyennyanja kyo. Omugongo kuluma emboozi yadibye mu Uganda. Twala kwebaza bannaffe abajjanjaba omugongo gwonera ddala. Abantu baffe tubategeeza ntuleese enzijjanjaba empya ey'omulembe eri abo abalwadde b'omugongo. Amaguma gasesetuka discs ganyiga nerves obaana omugongo gukuluma mujye tubajjanjabe munere ddala ku ssente entono. Tukola bino wamma tulina kituyita therapy treatment. Tukola massage omune home care tujja kujjanjabira awaka. Sanga bakawempe ku 5
ku molo yempya maaso ga katale awo gwe kampi omanyiwo ku 5 maaso ga katale ku molo yempya babuuza nti abajjanjabi omugongo balwa bajjaga nti baabali bw'oba obuze ng'okuba essimu 075 19 3300 oba 076 5 58 33 damuga nti omugongo okuluma mama okuluma ali Masaka bamusiba ekisipi jangu Kampala kwateguliro lw'ebbombo tuuke Kawempe maaso ga katale olwakatale ka Museveni olwatale osatu olwaka Museveni wala kaddakaawo nigwe tuna ekintu kimu kyokka ekizimbe mawolo eryawo wabuze waliwo bajjanjaba omugongo Bomali gwino muzinda nedi mbadde ngamba nti osanga media houses ezimu nga zibasindika bannamawulire abo naddala abasaka naye nga ne ssente ezibaleeta gye babasindisa okusaka nga tebazibawadde kwegamba abamawulire bayita mu bintu ebirala ebizibu bingi nnyo ate era mu buufu bwe bumu n'osanga ebizibu mu nkola yaabwe ey'emirimu nga bakubagana batawaanyizibwa abeekwerinda mu nkola yaabwe mu nkola yaabwe ey'ebyemirimu so balina okusoomoozwa kungi nnyo naye ate mu buufu bwe bumu abamu ndowooza omukulu ono atwala abamawulire balina okusala amagezi okulaba abamu nti baba training okubeera professional journalist kubanga weesanga abamu nga kubanga owamawulire agambye wano nti aba alina okulaga abantu ki ekigenda mu maaso naye osanga abamawulire abamu ng'ebintu gundi zaabwe tezibalansinga omuntu n'akulaga kibaddewo naye n'atalaga juwa gye kivudde kakati okubeera ng'obalansinze omuntu ono alaba atabaddeewo atunulira TV alabe ki ekiviiriddeko ono okumusika ekitogi kyandibadde kirungi n'olaga eri gye kivudde nti ono ekimusizza ekitogi naye asoose kuba ono luyi kakati ekizibu kyendaba olumu naddala nga bakwata programu zino eza poliisi ez'ebyobufuzi oba ez'abapoliisi olaba olumu tulaba abantu baffe oli nakuba ejjinja omusirikale oli namuyiira amazzi oli nakola ki naye akakantu ne batakaleeta ne balaga wano omusirikale nga amukwata amulinnyise emmotoka kati singa ebyo byonna babireeta eggwanga lijja kuba nga nawe lyeyagalira mu bannamawulire era Bomaali munnamawulire ye maketi yasinga ekyo nkimanyi nnyo era akatale ffe tutunda ebintu tukola ebintu bingi nga bamaketiya nkimanyidde ddala era obwedda nkulaba awo olina amawulire g'osomye awo ku Forest Park Lubowa nonjagaliza okuddukayo okusika ekyennyanja bakinsiikire buloba okirye engeri gy'obadde okyogeramu so bamawulire balungi nnyo naye twetaaga tulabe butya bwe tusobola okutereezaamu mu buli kimu beeyagalire mu ggwanga lyabwe naffe tulyeyagaliremu naffe tubeenyumirizeemu tuyenze Honorable Bomaali Mpindi bwe tukomawo Abedi Wanika tugenda tunulira ensonga endala oyogedde ku Tororo nayogera kisayo kya Akibua nekimpa ekifaananyi nti abantu abamu bitundu ebimu bafuna Buganda teri ku mmeeza Lusaniya tetuliimu ate ayina ekijiiko waali ne bwasenaati mu byalo waliwo baakubegeranga ne bakuteeka eri wabbali fe abakulira mu byalo mu mbeera eri Lusaniya lwennyini baagijjako kati fe tuli basiraamu ne Bumaali fe tuliira wamu tetulina buzibu naye ogenda okulaba Lusaniya nga oli kife fe twalyanga mu kyalo nga nkyusa nti nekidda mu maaso gange kati abannaffe bali abalala Abedi ne Bomaali bino si byo Sempala bafunye nnyo mulembe guno mu kufuna kino ate Buganda yeyongera kusemberayo olaba ono alina ekijiiko asena mu kisefuliya yafuna baakolagana nabo nemmwe engeri gyogayo oli musiraamu era baba bayigiriza engeri gyoteeka engalo mu Lusaniya okusobola okufuna omunene okumala mu kibatu
bokwata bina byamwe byekibuga oba ijja ku bokwata obukwasi kakati Buganda bemuweerezayo ku Lusania tebamanyi ngeri gye basena mukyere kakati ona seno mukyere yakola yayina enkola gye yakola agali awamu gegalumenya kati abamambuka ne bakitegeera abakulembeze bayo basobola bamanya n'obamenya tomulamuzi gyava bw'ava nakkirira wano mu bugwanjuba teso balina vice president balina speaker nakkirira wansi wano kakati yabadde district 3 ne city nabawa ne city kati abaka beeyongeddeko n'asala emisinde n'ajja paka ewaabwe ebunyankole abo bagali awamu bali wamu bonna beyagasse mu city omwo segona abasinga abalonzi ne constituency eryeki eryemu kati mwave nabyafuzi ne bumaali kino kitegeeza kimukaluke tugenda osanga lwa balina endowooza bumaali nti osanga bedi twalifunye omubaka omukulembeze omu n'agenda kwata ekijiiko kati natusenera wano mbyukaluke tugendamu nti gundi gyoli beera nenzikirizayo simutawaana ne gundi gyoli naye agali awamu tufune abatudde ku Lusania bebaani kale agenda okutandikira ampuliriza tulunaku lwa mawulire ngezeza kufuna State Minister for Information and National Guidance Honorable Godfrey Kabyanga agambye Sempala nti alipoota yagifunye era agambye nti agenda kugisoma agenda kusinkana ebitongole byonna ebyageddwako mu lipoota yo ye minister mukulu Kabyanga era agambye nti ebintu by'okutulugunyizibwa by'abamawulire ndowooza tubadde tubyogerako tubadde tubitulamu ate komiti ya National Association of Broadcasters omwezi oguwedde nabasiŋŋana ne tukiriziganya nti fenga ministry y'ebyamawulire tujja kuyita be tukola nabo aba ministry ya security ya defense ne internal affairs tulabe nti tuteekawo embeera enungi so that abana mawulire bakole emirimu yaabwe nga tibalina abatulugunya so mbadde mbasaba nti bagumikirizeeko tujja kulaba nti tuteekawo embeera n'abakulira ebibinja ebyokwerinda embeera ebeera enungi kubanga mu Uganda muno banga NRM twaleetawo freedom of expression, freedom of press, tetwagala ate tuddeyo mu mbeera ez'edda. Kaakati kyempadde nsaba bamawulire nabo bateekewo embeera ey'okuweereza abantu amawulire amatuufu ate nabo bakimanyi nti baleeta amawulire gatali matuufu nabo nakyo kiba kirungi kubanga kiyinza kuleeta omutawaana mu bantu. So fena tukole kituufu, fena tukole kirungi, fena tukolagane, tugendere ku mateeka galiwo ate tuweereze abantu amawulire amatuufu. Ebyo byonna twabyogerako ne ba National Association of Broadcasters. Twabagamba abanamawulire kati bo baneenya gavumenti nditulugunya banamawulire. Naye ate nabo bananyini be bakambuni z'amawulire nabo batulugunya banamawulire kubanga okutulugunya si kukuba kokka bweba nga tosasudde muntu nawe oba omutulugunya kati awo twetaaga nabo basasule abanamawulire ate babasasule bulungi. Tulabye nti bwebabanga tibasasudde abanamawulire bulungi, that's why bafunafunayo busente, omuntu namuwa sente nagenda na broadcasting amawulire gatali malungi oba nagenda nanoonya amawulire nagaleta ku radio naye nga tigali matuufu kubanga bamuwaddeyo kasente. So ekyo nakyo gye tuli tukikolako
ne bananyini ba company ezo radios ne TV ne newspapers basasula abakozi baabwe bulungi ate babawe contracts babawe appointment letters. Sempali nakyogamba Minister Kabyanga. Honorable Kabyanga y'omu ku bantu abategeera ebintu by'amawulire era eddoboozi erimu kwagwe tujja okuzimbirako ensonga zino kwaza ayogedde zennyini ze zitugijiira erudde eno era ebbanga lyetumaze nga twewuliziganya naye ensonga zirambika bulungi yatukiikirako ne Ghana ku lukiiko lw'abamawulire olubadde omwaka ogwo twaliyo naye wiiki nnamba ensonga nnungi naye ndowooza twetaaga kusinkana mu kisenge kimu tuzoogereko era ssebo mwebaza mwami Kabyanga akola bulungi ku nsonga ezo. Michael Jali. Michael Jali. Michael Jali. Ate Moses Magola Jali. Diana Nandutu Jali. Prosesha utogwanga. Prosaganya okulaba Medi. Nakigudde ate. Nakigudde. Yavayo. Jali Morini. Munda bina nakigudde. Wabategera otya bonna. Zina miso. Barisha tiba miso embulira. Sima. Riso embulira. Enkakasiza. Nakigudde. Munda bire. Ezo Magola yede mu bimezi wange. Yes, idiwo. Yakulira ne programs. Michali ekisasi. Tuti kisasi. Kati twalese. Abedi. Sebo tudem byafe byofuzi. Oyogedde ekigambo ekikulu ekyolusaniya. Nze ndi Musiramu. Olusaniya mulangira ku Yidi atugabula. Exactly. Mulangira doctor. Olusaniya lwa Uganda lutuliddwako ebitundu byonna. Abakyoli batudde ku lusaniya. Bo balya. Bayina Chief Justice. Bayina Justice Minister. Bayina Engineer Hilary Nek wamazi. What disaster. Disaster. Sente za disaster zibeera nyingi. Bayina omukyalo omulala w'abavubuka. Liawo muwala mutu. Bayina w'abakozi. Bayina ba generals. Kubanga abatula ku lusaniya be basalawo mutwala ki. Ye point building. Ba Lieutenant General bali eyo. Otema. Kakati no yokositula side. Bwembaawo nengenda mu balango. Omulamuzi ave. Omulamuzi ye namba nya wa Uganda Chief Justice. Number 1 wa Uganda ye president. Yabatemera baba Western. Politics bwatu bwabeera governance agali edakiika ziri 37 ezakayita ku ssaawa 5 tuvudde munaku lw'amawulire kaddefe Sempala tuyambe bulungi nnyo. Robert n'atubuulira olunaku lw'amawulire olutegedde bulungi baba bakwanya ebirozo ku by'amawulire oba obitegeera tugeze mu byabufuzi. Abedde mu submission yagambye nti ewaabwe Masaka bazimbye ekisaawe. Budaze ekisasa wagambye oti ekisaawe wayide kwa kibwa bilioni 18 n'ekitundu. Feze twafuna nga tukulembeddwa ow'ekitiibwa Masaasi Mpuuga ku lusaniya. Tugenda okulaba nga tebatukubye okugabana ku bisaawe ffe tetuliiko ku bisaawe ne tukaayana naye twasobola kufuna bilioni 18 n'ekitundu nga Hoima eri mu 10. Achibua kumbi zigenda mu 15. Bali bawa abantu sente balira abantu ente baba wadde mambuka bilioni 15. Fete twafunye wano wa ezo ate bongeza nze nkuli akakiiko akagoberera ebyo. Lwaki tuwadde bayo ntotuwa mboganda. Nababuuza twatuma muntu kyono ku lusaniya. Nababuuza muntu tumye tukebedde twatuma muntu kyono okuva West Nile akyolirango Sebeiteso bonna basaba compensation babalirire. Nembuuza ffe mu Buganda olutalo lwaleeta gavumenti eno ffe batuyirira kiriwa Abedi olw'obudde anti kati ndi ku kiri ndi ku nsonga asojenye okuteeka mu endala waliwo embeera yabeeranga oti bw'otufuna kalu ka Buganda gwakalu kakulemye akati bakaleka kati ono aseneyo kijiko yabaleka kagende ne bali agali awamu kakati obuzibu bwaffe buluwa bwe bantu betuteeka ku lusaniya betutumayo. Mukulu Medi nze nakulanga mmanyi nti mu Abasiraamu
no muli basomese nnyo ku ndya y'omuceere era nze sigenda mulumbe nentula ku lisaniya luliko musiraamu ngenda kusulanyi kusiiba njala kwatome betugulye bagulidde okuvanga bato bamanye engeri gy'oteekayo engalo nezitakwokya nojeyafukiro kakati Buganda yegendereze nnyo abantu betwala we batemera Buganda yokka yeraba omuntu nga talina busobozi wadde nemugaa nti gwe tukutumye ofuuse member wa parliament nga n'ekyokwogera ne bye bakola mu parliament ne bye bakola mu budget zino bilioni 18 zenkugambye twazijjayo olwokuba tumanyi kiki kye bakola. Kakati ffe tutuma abantu mu parliament, ffe tuteeka abantu mu local government naye nga tamanyi ku lusaniya batulako ogerera kati bwe tujja ne tutula nammwe mu abasiraamu ku by'omuceere olese ekyokulabako kirungi ogera kulaba bwanika buli kaseera yekyusa kubanga n'okutula wansi nako takumanyi kati we wekyusiza medinga ye yakusedda kakati Buganda ina okuddayo 2026 etunuulira abantu abagikulembera abagikiikirira mu bukulembeze kubanga obukulembeze kutuula ku sowaani alina obusobozi obutemerayo ekitundu kyewammwe bw'anaayogera banaamuwuliriza byayogera abimanyi kubanga bali gye tutuula ne mukulumpindi ono bo tebakufaako bakuwa omuzindalo n'oyogera kuba bo bagamba buli member wa parliament ojja kwogera naye bwe byoyogedde tebigattako muwendo tebabiteeka mu bya bakola medi bw'ogendanga mu kooti n'oyogera ensonga zo n'olaba omulamuzi nga tawandiise tolina byoyogedde ye takugaana kwogera akuleka n'oyogera ne bw'olaba tawandiika manya toyina byo. Kakati Buganda ina abantu bangi tukoze tutya oli yatuta ati kati kirizo obaganda uliza nabadde siri wano nempulyange mukubaganya ebirowoozo eno constituency temuli eri empty wano Kampala Central mpaddewo Lubongoya. Kati ebyo biri mu Buganda yokka mukulumedi biri mu Buganda yokka we mutta abasajja nze ndi musomi wa Bible abasajja bagenda oketta Musa yabatuma oketta ensi gye baali bagenda okulaga ebyoketta byatandika dda yabagandi mugere muketta ensi mulabe bwefaanana yatuma 12 10 bakomawo nga baga nti ensi eri abagirimu ababiri baga nti afe tusobuleda nti ensi eri abannannyiniyo. Kakati Buganda yerina ekizibu ekiri abakulembeze baayo tuteekwa okuddayo okutwala kye bayita obukulembeze nga kikulu nnyo bwe tutaakole bwe tutyo bagenda tusuulira ddala ne ku saniya batugobeko batukolera akasaniya akatono tuli milioni 12 mu kulumedi ku milioni 45 mu emitwalo mu kyenda Buganda enako milioni 12 nete tuyinayo kintu kati kiraga tuli milioni 12 bwokebera projects za government enene eri mambuka gyoyogera bakateekayo nusafu kati bagenda ku nusafu ndala nayo bali mugisaba buli nusafu gye uli abalanga erimu trillioni za Uganda anti mututeeseze oleme byogera ku sibbi mali mutule kuteesanzeka ompadde bameka Buganda erimu ba MP basuka 10 abali 10 bamu basatu 10 aba Buganda kakati mututte bameka abayina obusobozi obutuula ku lujulyo kuno ne boogera ebisikayo mu budget mulina bameka abatuula ku lujulyo nga bamanyi programs za government bwe bazitunulira bazitegera ne baga nti kino naffe tuteekwa okusimba ekkuli kiteekwa okugendako ewaffe bwe mba tetulina kiba kitegeeza nti okutwala kwaffe mu bantu baffe kugenda kubeera kutono. Twakola argument wano mukulu medi balese Paris development model president kati genda balambula numanyi nti mu Buganda mwe muli emiruka emitono kinaganya yabavaako mwe Eastern betusinza population tubasinza akakadde kalamba batusinza emiruka
Anche nkugambye. Kitegeeza. Ono yabata. Yabata. Mukyayina nsonga. Yatuta. Ye yatuta. Naye tuyina okwerwanako. Mu bya politics. Togamba mugambi nti ngenda kuwanika emikono. Kati eno ye solution. Kye tuteeka okukola. 2026 tusooke tutunulye obusobozi bwabo be tugenda okulonda. Ku level zonna. Ogamba mulonzi kati. Ndi ku mulonzi. Londo omuntu. Londo omuntu ng'agenda kukugattako omuwendo. Sokoleke bino mbu waliwo atutegeerera atudde Kampala. Eyo y'ensobi ya Buganda. Obeera otya ewaffe Kingo nti akutegeerera ali Kampala. Kingo. Obeera otya Kabonera Nkulumedi. Obeera otya Bukomansimbi nti waliwo omuntu agenda okusinziira e Kampala agenda Londa gundi. Ezo ensobi tetuddamu kuzikola. 2026 abantu baffe tubamanyi tubatunuulire. Obusobozi alina obusobozi obutugattako omuwendo. Ebyobufuzi byakugabana byakutemaatema. Newe batuula oli atekwa kutuulawo ng'alina obusobozi nga byakola abitegeera ng'alimu obwesimbu. Tuve ku bantu mbu tuli mu kinyumo. Ebyobufuzi bya Buganda byafuuka kinyumo. Migadde ngambye nti ebyenjogera bituufu. N'ebyogera bituufu. Mambuka project ziri mambuka. Migadde ngambye teziza kujja mu Buganda. Nti abatulanga Buganda caucus. Migadde nabaga mujiro gende wa president. Anagende wa president. Anagende omusajja oyo. Muwanga Kivumbi. Migadde yangambye. Muwanga Kivumbi. Ngambye Migadde. Anti Muwanga Kivumbi kuba ayogedde Buganda caucus. Twamukiririza muffe. Aba MP ba Buganda. Ne tumukwasa obukulembeze. Giri emyaka 4. Buuza Muwanga Kivumbi ngazze wano. Ku Lwokusatu. Ku Lwokusatu. Buganda region ogikoledde ki? Anakola bwomu. Ekyo towulira ekiteeso kya Migadde. Migadde y'omu ku batukulembera. Angambye ye yaleeta ekiteeso kye. Naga tukwate ensonga zaffe nga Buganda caucus. Tugaye twetaaga enguudo bwe ziti, twetaaga amasomero bwe gati, twetaaga amalwaliro bwe gati ku bajeti ya Uganda. Oza bakisuula mu kasero. Oloza kujja na Muwanga kyakoze kyasobodde okukola mu myaka 4. Kwe kugamba Nyendo Mukungwe eri empute. Kwe kugamba Kampala Central ntaddewo Lewis Rubongoya. Musango ogwo. Otaddewo Lewis Rubongoya? Yego musango. Mbuuza otaddewo Lewis Rubongoya? Ogwo musango damu yene. Akiikirire Buganda. Lewis Rubongoya akiikirire eri gye bamuzaala. Ate akiikirire ne Buganda. Muli baloge. Abagalatiya. Muliko ekizibu. Abagalatiya. Kati nentuula mu ntebe yange nempuliza nti Muwanga yatuwadde ekiragiro. Kyovula kati mmedi mbuuza gwe. Rubongoya wano bwe baba atudde ku lusaniya agenda kusuula wo masuulita oba agenda kusuula eri gyabo. Mbindi ebyo tebijja kuggwayo. Ebyono njagenda kumba amasimu. Abedi ensonga zayogera. Ozekyanoddemu amakulu okwegattawo ne baleeta legacy kikyo ne baleeta president y'omu Abedi kyatazeemu. Nziramu ekyokka. Ajja kumala akiddemu. Okuleeta president y'omu ebiina. Ajje ku lusaniya sene nafa tusene mu kisefuliya. Mwegatte mwenna. Ebifo obukulembeze buli ku levels nyingi. Buli ku level y'obwa president. President yasinga amaanyi. Anti mwegatte. Buganda mutule mukizi. Yetaaga okukolayo olukwe olufuna president omulundi ogusookedde ddala. Olukwe luno tusobola dukola tutya? Mu bwongo bwange mwazzemu ekigambo bakiyita Buganda Conference. Twali twafuna omukisa wano. Mengo ye yali ekikubiriza. Twetaagayo olutuula nga lwa Buganda Conference twogere ku nsonga zaffeffe eza Buganda. Okay, Mbindi. Njalagenda ba masimu. Waliwo omukulu ow'ekyesiiga Babedi akugambye nti kyoyogera kituufu nnyo mu kulonda abakulembeze. Ebiseera bye bayina Edward Kiwanuka Sekani nga omukulembeze waabwe yabaleetera amasannyalaze ne gatambula ne gatuuka n'ekyesiiga mu mabira. Eyo yonna amasannyalaze nga gajjuddeyo, naye njagala Medi kugamba nti omukulembeze Abedi atambudde bulungi. Ekizibu kye tulina wano mu Buganda
be bakulembeze ab'Okibogwe betusindika mu office ez'amaanyi irwachi eri Abedi jinesibyeko kyoli ngalangeno bomali balise Dr. Gundi Engineer Gundi ne wana tumanze tumanze nze ntula ku kakiiko ka finance aka parliament ne kakiiko ka kosase aka parliament naye ogenda okulaba obukiiko abantu abo kwe batuula bukiiko bw'amaanyi ogenda okulaba aka finance olabako ba accountant b'auditor baani akakosasa olabako ba accountant b'auditor baani abantu abamanyi kye baagala okukola kakati wano ewaffe olweta abadde akola ali mu produce atunda produce ogenda okuleta wa boda ogenda okuleeta kakati abantu be bagenda okusinkana eri tebayina kye basobola kubanga goyagala okuleeta food sodia information eri mukulume eri kuba gwogoberera weeks katuli mu mwezi ne weeks 2 budget committee omuva budget eya 2025 etudde okumala weeks 2 mulimu ba MP ba Buganda 2 bokka abagenzeeyo Honorable Semuju ne Honorable Mpuuga awo medwenyi awo wenyini wembadde njagala okudda ono wakugambe kakati olwokubate babasindika ewantu gye batasobola kukola ogambe nti abalonze mu Buganda basindika abantu abatasaanidde kyoyagala abatasaanidde nakugambye ekigambo bakibogwe ate ebigambo bino bye tuba tubiwulira abantu baleme gantu bavuma naye ate kyenkugambye Medi bw'otunuulira mu kankugambe Nuupu kankuwa ekyokulabirako Nuupu eyina abasomye n'abatasomye n'abali wakati naye osanga omusajja nga wa degree inginiya mulambo oba musawo nga bamumye tiketi nga bawadde tiketi omuntu ayina just senior 6 oba senior 4 n'ekirala ekimugatta kaagire kakati buli woleeta omuntu oyo tagenda kute kanve munakatano 88 ono asena yabagoba yatukoowa ate akolagana ne bali kati baifu bino biwuli ate kati bogenda okusenya kyeba ekigenda maaso bakimanyi ona Abedi akugambye nti mu budget kuli budget committee eriko ababaka abawera nkaaga abawera nkaaga ababugana nababala bali 20 nababala naye abatuulako bali 2 abantu batuulako babeera mu byabwe tebamanyi kye bagenda kukola ku budget kakati ekyo kiba kizibu ekyokubiri Medi eggwanga lyonna oba oli mu opposition oba oli muki waliwo akulira eggwanga waliwo akulira budget ye minister wa finance gwe bayita Museveni era yalonda omuminisita n'amuyambako oyo gwolaba Kashayija ayamba buyambi oli buli ekigenda mu maaso mu budget wabaawo okuwuliziganya abalijonyeza endala kye bakola bagenda ne batandika okulobinga ne bateesa tero twagalayo enguudo nnya twagalayo nanyini budgeti ne president oba oyagala oba toyagala emyaka 5 bamuwa obuyinza obwo omukulu w'essiga lyaffe Muwanga Kivumbi akugamba nti ffe tetusobola kutuula na president Museveni naye gotasobola kutuula naye akyatwala NRM ekyagenda mu maaso n'emyaka emirala nga 2 kakati mu Buganda obundiko tegedde mbuyinza tekiriiwo okugoba ate bw'oyina amajeego ng'ogaba gwekugobye kiri kyowabuuzizza ntukoze tutya okufuna omukulembeze omu mu Buganda kyabali ky'Ababedi abalina ebibiina baleeta omu tekisoboka kubanga namo bennyini beeyuzaayiza gwenkugobye gwekola bweti kande kuba masimu halo eyinga onkoze bubi halo kuweereza seba balikuwuliriza nze omutunzi wa poloti n'ettaka medica wese Bulenga speed wa poloti kyekiganyi anti network ebuukabuuka nga olabye munange hello
Mwami Medi nkulamusiza munna. Ani ono? Amanya yenze promota Tamale. Ebintu nabifunye. Ebintu munnanga akola obulungi asiimwa. Mukaveera ka kiragala. Kali pakiti bulungi. Bulungi nnyo. Tuli basajja bakozi. Sebu oyina kyoteesa kiwabula Abedi abuuza ogamba ki? Ensonga esinga okuneewuunyisa. Bakulu baffe omuwadde akazindaalo kiki ekiganye mu Buganda. Ensonga eyandibadde nti ekikulu kiri nti bakikola bakigenderedde. Mwami Abedi ono gwe tugamba gwe twalonze vice president twakamulonda tanaweza mwaka gwe mutandise okwekwasa eyo si yensonga ekisinga okuba ekikulu kiri nti kyavadda twetaaga Uganda tukolenga Kenya ati twetaaga engabana y'emirimu akakiika kunga keetengeredde Buganda efunye ekyesinga okuwa omusolo ye Acholi efuna ekyo okuwa omusolo naye gye tuli mu kwekwasa Acholi yeeva abantu abali ku spiiti ababundabunda wano mu Buganda tujja kusingana so twetaaga akakiiko akasobola okugenda okuteekerateekera Buganda nga yo Buganda era nja kudda waggulu wetu omwana gwomye emmere gwowadde medi nkuwadde emmere twamale toyanziza nnyo toyanzege. Hello Bwana Medi wangi webale tuweereza ssebo munnange webale kuwuliriza Jeze Berio Galiwango Vincent and inateeke wano nga mu Uganda Media Callers Association abala bakolagana n'oli mwe mugaanyi era tujja kusigala tugaanidde ddala ekitwagala nze buli lwempulira Medi ng'avuma Ndalimango ekyamazima awo nange sikkiriziganya nakyo nze Medi kyenjagala njagala mukwatagane mube nti nno Medi tolumba oli n'oli talumba gwe ne bwe tutagala tukoze ekyo tetulina kye tugenda kuteesa kuddako abala bakyatusibwa nnyo Galiwango. Hello mulimu wino muliriddewa muganda wange nga bw'omanyi ebyensi sebo nayogera ne Kavuma kulokotawa yosebo abali mu studio mbalamusiza nze nina ekintu kyentula wansi bwana Medi nentunuulira ekya Buganda ng'ekya Buganda ne Buganda yonna natudde wansi nempulira omukulu omu ng'avuddeyo ng'agamba nti omuntu omu nze namukutte muyigiriza Lunyankole n'otuuka n'otula ne weebuuzaamu ensi yaffe eragawa era baganda bange bannayuganda bonna kuno omulanga ngu bakubira 226 olaba bba ab'amagye ne poliisi nga bo beekuba ate ffe naye mwami Museveni ne bona otukuba ekirooto eky'entiisa tetugenda kutya tugenda sigala nga tuli ku Kyagulanyi ye pulezidenti waffe tuyanza Kavuma kulokutawa. Hello Hello Bwana Medi wangi sebo nkulamusizaako nnyo taata nange nkulamusiza ssebo ono Rashidi baba nga bulijjo yes sebo nsinza ndaganga komba yes naye Medi nfunyemu okutya okusinziira bye mwogedde alina obutambi betulabako wano n'okulaba n'ab'amagye ate balumbye poliisi eri badde ekuuma abantu ne bakuba kibooko embooko n'enyooka kiba kitegeeza Medi saawa yonna nabo bagenda kulumba kibooko naawe bajja kukulumba gy'obeera kandi ffe tutambulatambula naye gwakusanga mu studio ne baggula olugi ku kifuba ne bakuba kibooko naye yalibadde ngamba Pulezidenti Museveni tufuge security yaffe tugifuge bulungi tugisomese kati abantu abo bali bagiba bakutedde ne babakutedde ennaggulu n'abasiridde nekitali ekyo Medi nsereko nembeera etambula lwekyo bagenda kukulumba bakuba kibooko baba oli walajja kuba olaba kuba bamanje bannaabwe. Hello sebuli bankulamusiza nnyo nze president wa Media Callers Association ebintu byenyambadde bwe tutyo Medi webale nnyo ssebo kale sebo naye mukulu Medi obuzibu bwange buli wano abaka ba palamenti tebalina kye batukoledde lwa nsonga nti olwaleero mukulu Medi kasita bamala okulayira ennyini ab'opposition batandikiraawo beera bino tetumukkiriza pulezidenti waffe ali eno nga regions endala zigabana olwaleero bwempulira nga Abedi oba bwempulira nga Muwanga akuba ba Abedi
ekisooka ne neebuuza ani afunamu mu Abeedi okuba oba muwanga okuba ba Abeedi ekyo kyokka ekibuuzo kinene. Buganda tunadda ku maapu wangi Buganda enedda ku maapu Buganda wetasobola kuddira ku maapu kubanga oli yafunye mikwano gy'emirala baawe ebintu mukulu media olwaleero ekiriwo buli MP yeesimbyewo asaawo ekifaananyi Kyagulanyi naye Buganda ku nsonga zaayo 5 nga banoonya obululu kati tabazimala okuzoogerako tewali we batuulirako kuzoogerako olwaleero mukulu media bwe tubanga tetusobola twalabanga kabaziika kazoola mwabire bamwenna regions bazanya regional politics waabwe Kyagulanyi n'akaseera bamutuuza mukeeru kakati ensonga zaffe ezawanene eza Buganda bw'ozirondera mu mufumbira tweyanziza tusibule bannange maybe omusajja oyo president wa Media Callers Association ateesezza bulungi tusibule bannange naye ekifaananyi kigazi akugambye ffe tuli mu kwetemaatema bali mu kwetereeza bawuza ono ye president waffe ne president gwe bagamba nti ate president ate akubanduulu mutuyambe bane twerwaneko kakati ekintu ekyo kinene nnyo okuleka nga tuzuukuse ne tutereeza awaasoba awo tujja kwesiima akantu kamu kokka bakube wansi bwe tubeyanziza Buganda ekisobola ogiza ku ntikko kwe kufuna abakulembeze abatuufu ekyokubiri yenkola eya federal. Honorable Masasi Mpuuga yakwata n'atwala ku parliament n'asaba ebimu ku byasaba kwe kuteekawo enkola eya federal. Tunadda ku Lwomukaga ntandikira eya federal tunatandikira n'abantu abamu ne batuga nti ebyo tebyetaagisa kukyusa okutuusa nga tukkiriziganyiza tutambule tutya ffe Buganda bali ffe tujja kukola nnyo bo nga bwe batemaatema. Olusani